Bassebo ne bannyabo katubanjulira abayimbi b'eggwanga ate nga bannamawulire baabo. Buli omuddaala lya munno lekera okujevuna banno gava munno gadda munno buuza Godoni wava munno ndya zange ayengedde bassebo ne bannyabe naku z'omwezi 16 September wano ku Kenlon Hotel maaso g'olubiri nze munnabuddu Lukenge Sharif bassebo ne bannyabo tugenda kuba ku bendongo Semadongo omugagga Ssende munnabuddu Lukenge Sharif omanyi abayimbi betuleese omanyi bannamawulire abatuwerekedde omanyi ba emusaba akabi so jangu ku Kenlon Hotel okuyingira emitwalo 2 emmeeza emitwalo 50 mujje mutuwagire tugenda kuba endonga tuwaliwo akayimba akapya Basana kitiibwa abakyala kubanga bayita mu bingi emiryango gigula saa 10 ez'olweggulo okuyingira emitwalo 2 emmeeza emitwalo 5 wavugako ku ggogolo bakutuuza nk'amanju ku mikolo oba weegomba okukola ku leediyo buleeta obuwala obwagira mu 2G kati nga bwakuguledde nga buli mu 5G tebwagala kumanya kyalo obuwala bebi olabika nno bambi wabawala obuwala nze nawakolotya wallahi sidda mu kyalo biwagiddwa kya basafama tubireyo fashions mu kitunzi ne BBS Telefina.